Obutabo bw'olulimi Oluganda. Mu kitundu kyaffe eky'e12 twakoma zinunula awejjawejja era nga n'etunnunsi zimukubanga ezinaamubuukamu. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'e13 omutwe gugamba nti Mirembe mulebevu naye muka. Atandika bw'ati: kye nzijukira kye kino nti omugenyi ng'amaze okutuula, Meeya ne Mikolo nga bamaze okumulamusa, Nze Meeya n'aŋŋamba nti ggwe munnaffe abagenyi abakyala ewammwe tobalamusa. Ne nva kyenkana mu kirooto mwe nali, ne nzisa ekikkowe ekyansimattuka, ne nnamusa Mirembe. Yali wa kitema, mutono nga waakatakketakke. Omubiri gwe gwali mulebevu ate munyirivu nnyo. Omutwe gwe gwalina akakoona, enviiri zaali zaakaweke nga za luwe. Amatu ge gaali mawanvuwanvu nga galina embuga nnene. Ekyenyi nga kya masega, akayindo ke kaali katono. Amaaso ge gaali manene ga ndege nga mu kiwanga tegatuulamu wabula okuligita obuligisi gatigati. Obukoowekoowe bwe bwali busoonoofu ddala. Ebisige bye nga bya musoke, obumwa bwe butono ng'obw'ensumbi, nga bulimu amannyo g'akasenge, nga mu lubu olw'engulu mwetondeseemu akazigo. Emba zaali mpanvu era bwe yamwenyanga oba okuseka nga ku matama kujjako obunnya. Ensingo ye yali mpanvu ate ng'esibaganya ebiseera. Engalo ze zaali zambidde nga zijjudde kisunje. Ebigere bye byonna nga bituukiridde. Amabeere ge gaali ga biteeko ga mpummumpu, yenna nga mutereevu mu kikula kye. Amagulu ge gaalimu ebitege bitono era ng'atambuza ssimbo nga yeesiira. Eddoboozi yalina ttono era ng'ayogera mpola, ate nga lwakuba mukekeze era nga mutono bw'atyo, naye ng'alina ekitiibwa kimulabikako era ng'alabikira ddala nga wa magezi. Mu magezi ne munne Meeya ng'amwasimula, n'ekisa kye nga kingi mu mwoyo. Nga tumaze okumulamusa era nga nze nkyamuwagisa amaaso, ye bwe yakyusa amaaso ge mangu okugajja ku Mikolo n'asisinkana n'agange n'amwenyaamu. N'alyoka abuuza Meeya nti, lwaki ono mwannyuka antunuulira ati? Nedda nedda, nze mba kumanya nga ndi wa kutunuulirwa ntyo, sandizze. Ko Meeya nti, mwanattu, ndaba wazze kumulaba, kana yaakulabe akwetegereze, tebali kumuyisaako. Ye oba akwagala, ko Mirembe oba nze simwagala? Meeya n'amuddamu nti, lekayo, nga beesekerera. Bwe waayitawo akabanga, Meeya n'afuluma. Bwe yatuuka mu luggya n'ayita Mikolo nti, jangu bakuyita. Awo nga tusigala ne birungi tebikka Mirembe mu nnyumba. Siyinza na katono kunnyonnyola obuzibu bwe nalimu mu kaseera kano. Nze nali simanyidde kwogera n'abawala, anti ng'abo bendaba bulijjo beba okumulirwano, ate nga ntera kubasanga ku mugga, ate n'okuggyako okubatika ensuwa zaabwe era n'oluusi okufuma nabo enfumo. Awo mu luggya akawungeezi nga tuli bangi wamu, nga sidda nabaawo mu mboozi. Ensonga endala, Mirembe ono guno gwe gwali omulundi gwange omuberyeberye okumusemberera, ate nno gattako y'okuba omwana w'omwami. Ate era mu kaseera kano namulowooza okuba omukuumiize, newankubadde ng'oluvannyuma nakitegeera nga kwali kumutya kwe kwandowoozesa kutyo. Naye ebyo byonna awamu byambuza kye nnaanyumya naye. Bwe ndabanga ngenda okumugamba kino ne kinnema, ate ne ndowooza ekirala, ebbanga ne liyitira ddala
nga mmeggana n'ebirowoozo byange. Era ndowooza ye Mirembe enseko nga zimuttira muli kimugonyo. Naye ajja okunsala ku muguwa ye Mirembe yennyini. Nali ntunudde wansi bwe nagenda okubbulula amaaso nga ndaba njegesa amaaso gombi. N'amwenyaamu n'aŋŋamba nti, bannange, abajja obu bakyalira osiriikira basiriikirire. Ky'obwedde oyagala kuŋŋamba ki? Era ye n'annyamba ng'aleetereza emboozi, ng'abuuzabuuza ebintu bingi ku bulamu bwange. Nange ne munnyonnyola ebimu ku byo, nga saagala kumwalirayo byonna, naye ye ng'alabika amanyi bingi ku nze okusinga bwe nayagala. Ekyo kye kyantegeeza ng'omukwano gwabwe ne Meeya gwali gugenze wala nnyo ku nze. Nze bwe namubuuzanga ebimufaako nga yeddiramu kimu nti, ekyo ndikikubuulira olulala. Nalwadda ki ne mugamba nti, obanga ggwe totera kulabikalabika, kale ndikusangawo okubimbuulira. Ate si kulwa nga siriddamu nakukusemberera. Ko ye, oba n'olowooza obutaddamu kundaba lulala, ate olwo bye nnaakubuulira binaakugasa ki? So nno oba oyagala, siraba kinaakuziyiza kundaba. Anzudde kati, era yalinzuula. Ndaba baalugera dda nti, teguzibirwa kkubo. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'ekumi tusisinkane mu kitundu eky'ekumi ekigamba nti, mbulira mu kibira n'ennwana n'essota. Oh, please like and subscribe. Yay!